Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero nze nammwe abakyala mu abaana abawala ng'obadde olina omusajja nga takuwulira, ng'omusajja omugamba ekintu n'atakuddamu ne yeefuula nga takiwulidde, nga waaba akuzzeemu akuddamu na busungu. N'olwekyo yagadde okwese ku ddagala lino omwami wo abeere ng'akuwulira, ekirala mubeere nga mussa kimu. Waliwo abakyala abamu nga mulina abaami bammwe ng'abaami temubeera nabo, ng'omukyala oli muno mu Uganda naye ng'ate omwami wo ng'ali bweru wa Uganda, ng'omwami oyo nga temukkaanya, nga wabeera ng'agenze eyo gy'abeera nga ky'omugamba takiwulira, kwegamba nga okukkaanya kwaggweerawo ddala. Nyagadde nkwe ku ddagala lino osobola okubeera ng'olimuwaako naddala ng'abadde akomyewo. Bw'abeera akomyewo wano e Uganda, gwe omukyala awulira bulungi, nkusaba obeere ng'omuwa ku ddagala lino agende okuddayo ng'eddagala lino olimuwaddekokko. Omwami oyo ajja kuba akuddamu bulungi, ajja kuba akuyisa nga mukyala we. N'olwekyo tunuulira nnyo eddagala lino. Eddagala erisooka nkusaba ofune gwe bayita omusa. Bw'obeera ofunye omusa guno nkusaba ogusaleesalemu obutundutundu. Bw'omala okusalaasalemu obutundutundu obwo guteeke ku lusaniya, teeka obutundutundu obwo ku lusaniya obwanike. Osobola okugwanikako mu kasana akakabeera ak'akawungeezi olw'ensonga nti gubaamu olusandasanda olwo. Kyetaaga olusandasanda olubeere nga lukendeera ddala luggwemu, ate mu kuggwamu luba lujja kuggwamu n'omusana ogwo. Beera ng'ogwanika gukalire ddala gukalire ddala ogwo omusa gw'ogwanike mu kasana. Nkusaba ofune akawulira, funa akawulira, ofune akabba mutima, ofune ne kayaayaana. Bino byo tobyanika mu kasana, byanike mu kisiikirize. Akasana gye kava gy'olina obbyanika, bijja kukala bulungi. Kati obibeera bikaze bulungi, nkusaba obigatte wamu. Omusa guno nga gukaze ndalina eddagala eddala lyonna ligatte wamu. Nkusaba obeere ng'obisekula, bisekulire ddala, bikolemu ensaano. Olina bisekula busekuzi ng'oyagala obikolamu ensaano ejja okwanguwa. Beera ng'obisekula nga obisengejjera ku kasengejja kano akafu aka bulijjo, obiteekako n'obisengejja n'osekula nga bw'osengejja mujja kuvaamu ensaano eyo entuufu gye twetaaga. Kati bw'omala okukola ensaano yo bulungi, eddagala lino ogenda dditeeka mu caayi. Tugeze ofumbye caayi ku makya bulungi nnyo, naddala caayi oyo omukalu. Bw'oba ofumbye caayi omukalu, nkusaba obeere ng'oteekako ku nsaano, ogiteekeko mu caayi oyo gw'oba ofumbidde omwami oyo. Teekako ensaano nga ntono, toteekako nnyingi, maasamaasamu ntono mu caayi oyo. Ne mu mmere naddala eyo ey'eminwe ey'okumakya ng'obadde omuyiriddeyo eminwe omwami, era naye osobola okumansaamu entonotono. Naye bw'obeera ogiteekamu, oteekeddwa okubeera ng'oyogera. Kirungi olaamirize, bino byo lyetaaga kulaamiriza. Kati bw'obeera olaamiriza bw'oti, ogamba nti mwami wange wano teekawo erinnya lye, nze ntaddewo lyange, wulira bulungi. Oteekawo amannya ge abiri gonna, nze ntaddewo lyange, wulira. Ogamba bw'oti nti mwami wange Kyayiti, njagala omutima gwo gubeere nga gulowooza nze nzekka, nze mukyala wo. Obeere nga oyaayaanira nze nzekka, tubeere nga tussa kimu, nga buli kye nkugamba okiwulira. Beera nga oyaayaanira nze nzekka, nze mukyala wo, tolinaayo mulala. Bw'otyo bw'olina okulaamiriza, kigenda kuba kirungi nnyo. Mwami wange Kyayiti, njagala omutima gwo gubeere nga gulowooza nze nzekka, nze mukyala wo. Obeere nga oyaayaanira nze nzekka, tubeere nga tussa kimu, nga buli kye nkugamba okiwulira. Beera nga oyaayaanira nze nzekka, nze mukyala wo, tolinaayo mulala. Bw'otyo beera ng'olaamiriza bw'otyo, kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Beera ng'olaamiriza nga bw'owulidde. Buli lw'oteeka eddagala eryo mu caayi oba mu nva oba mu minwe mu mmere, beera ng'olaamiriza, beera ng'oyogera ng'oliteekamu. Omwami w'oyo agenda tutandika okubeera ng'akufaako, omutima gwe gugenda kubeera nga gukulowooza buli kaseera. Abeere eyo gy'anaabeera naye ng'omutima gwe gulowooza ggwe. Ekyo nkikubuulidde. Beera ng'okwesa ku ddagala lijja kuba likuyamba bulungi. Kamba WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ky'otategedde, nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 07777 840 1.
yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi, mweraba.